Tiyagasa anyuse mu bitundu by'Entebbe badereva bakolera ku luguudo luno bwe batadde wansi ebikola olw'okusika omugwa okumaze ebbanga wakati w'abakolera mu paaka y'omu Kitoro Entebbe n'abo abakolera mu takisi za Fly Express. Mbagadde paaka ekiwaliriza poliisi y'Entebbe okutuuka obunambiro okulaba ogubadde nga n'ekidiridde kubadde kusikangana bitoje n'okuwanika ebipande okuwandiikiddwa okwemulugunya kwabwe. Basazeewo okusimbula motoka zaabwe ne balumba paaka eya Fly Express kyokka poliisi egezezaako okubalemesa wabula ne bagisinza amaanyi ne bawaguza okutuukayo ekiwaliriza poliisi okubakubamu omukka ogubalagala. Meya w'Entebbe Nkulu Fabrice alemezaawo bus paaka. President Museveni yagulawo paaka mu Kitoro yalekamu ssente z'empitirivu nnyo paaka etandika okukola paaka yagaana. Abamu engoye zaabwe ziyulise mu kavuvuŋŋana ate abalala bagendedde ku bisago era bannyonnyodde obuzibu we buvudde. Naye tulina obulumi olwa meeya ow'Entebbe ali mu kintu kiri bawamba omulimu gwaffe mu biseera bya covid bwe yaggwa ne balemeza mmotoka bagula bateekaawo. Ssentebe wa siteegi y'Entebbe mu Gwanda Kitya Muweesi Yasin annyonnyodde ku mbeera eno n'abantu abakubiddwa. Naffe abavuga takisi tubadde tulina okunoonya we tukolera era nga tulina kgenda awo we tuli naye bwe tufute emmotoka zaffe bakuŋŋaanyiza aba SFC abajjaati bakifeesi ne bakuba abantu baffe bonna babayuziza emitwe. Bino olubaddewo wabaddewo olukiiko olw'oku ntikko olw'abatwala badereva ba takisi mu ggwanga aba UTOF okusalawo ekiddako. Ssentebe waabwe Rashid Sekindi abategeezezza nga bw'afunye ekiragiro okuva ewa minisita w'ebyentambula agenda akwatagana ne mmeeya w'Entebbe bagonjoola ensonga eno. Minisita w'ebyentambula Fande Jeno Katumba Amala era ankubidde essimu n'ankwasaganya ne mmeeya w'Entebbe era n'asaba bwangu bw'ekitalo ngenda kubanga ngenda Entebbe waliwo okuwuliziganya ne mmeeya tulabe ekizibu kino nga kivaawo. Abatuusiddwako obulabe nsaba poliisi kisookera ddala ekulewo emisango abantu abakubye bannaabwe. Ate ebyokwerinda binywezeddwa ku siteegi y'ekyengera Nsanje wamu ne Mayampije ng'entabwe evudde ku bavuzi ba takisi abakozesa siteegi zino okuziba oluguudo ne beekalakaasa ekisannyalaza ebyentambula. Embeera etutte akaseera akawerako okutuusa abasirikale okuva ku poliisi y'Ensanje n'ekyengera ng'edduumirwa Rogers Chebene bwetuuse okubakakanya wabula nga basiwa nsano ku mazzi. Badereva boogedde awavudde obuzibu naddala babasolozaamu ensimbi nga batikka abasaabaze. Tetugenda kukkiriza muntu omu gumuleeta olw'okuba alina omunene emabega ajje nga atutulugunya abantu 2,000-3,000. Ssentebe waabwe Ronald Lugoloobe agamba nti ensonga yaabwe yatuuka ddamba ekikwatako naye ebadde tennakolwako. Abakulembeze bakimanyi tuludde mu ofiisi z'amayambala ne Sekindi tebatusaliddeewo. Tetumanyi oba amasiteegi gaffe bakama baffe bagatunda era baabwe bagatunda twagala tukimanyi olwaliwo nga bazze wano. Omu ku bakulembeze ba UTOF Charles Ssentongo abagumiza nga bwe bagenda okutuula n'abakulira Rashid Sekindi ensonga eno ekolebweko. Ffe ng'abakulembeze tugenda kwogera ne bammemba abali mu Kisenyi abali ku Ssentya Nsanje n'Empigi butebusobola okukolawo akavuyaako. William Buyondo ne Lydia Nalweiso be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.